Waliwo omwami eyankubidde essimu olunaku olw'eggulo. Naye simanyi oba kufaanana nga byawongo, oba kutunula nga musawo Muganda. Gw'ate lwaki yalibadde akubira nze essimu okunneebuuzako ku nsonga efaanaganako bw'etyo nze gw'atasinkanangako mu buntu nga ndaba bulabi era nga mpulira buwulizi. Intaneti eriko aboogezi abawera. Naye ku boogezi abangi bonna abali ku intaneti, yalabye ng'ekyo ekyambalo ky'alina kituuka nze era ng'alina okinnyambaza ku kifuba oba ddembe kubanga yenze gwe yasuubiddemu ansa y'ekibuuzo kye. Alo omwami Yekolera Itongwa gyebaleko ssebo, konze kale mukama wange naawe gyebaleko ssebo. Mwebale kuweereza muganda wange, konze munnange weebala okusiima n'okutambuzanga obubaka kubanga gwe gomwe gwe nabakwasa. Mwami Yekolera tubeerayo eno nga tutumbudde, konze weewaawo. Kakati mwami Yekolera ensonga enkubisizza essimu nze mbadde mbuuza nti oyinayo omusawo Muganda gw'omanyi atali mufere? Konze wangi ssebo nti teweebuzaabuza nze mbuuza. Oyinayo omusawo Muganda gw'omanyi omutuufu atali mufere? Konze lwaki ombuuzizza ekibuuzo ekyo? Era lwaki nze gw'okibuuzizza? Era lwaki mu kisiibo kino? Kyavudde ngamba muganda wange, ninamu obuzibu neetaaga okuyambibwa. Ate nga gw'olabika oyinayo omusawo Muganda gw'omanyi atali mufere. Konze buzibu ki muganda wange? Ti nina poloti yange eyo ebunnamwaya, njagala kugitunda. Konze oyagala giguza musawo Muganda? Nti nedda, njagala mpe eddagala poloti eyo nsobole okugitunda. Emirimu gyange tegitambula bulungi ennaku zino. Konze okola mirimu ki? Nti ndi musajja musuubuzi wa mmwanyi, naye emirimu gyange tegitambula bulungi ennaku zino. Mbulamu ka kapita akatonotono. Konze kye kikutwala ew'omusawo? Nedda, ŋŋenda wa musawo ampe eddagala nsimbe mu poloti yange esobole okufuna omuguzi. Nenzijako essimu. Nagambye ekintu kimu, ekituufu kiri nti ye Museveni abadde atukozeemu omulimu. Museveni takomye tulumya bwavu, wabula n'obwongo bwaffe kati essaawa eno abubuuyazza. Gwe omuvubuka wuliriza bulungi vidiyo eno. Ono munnammwe yabadde ne bizinensi etakyatambula bulungi, naye ng'alinayo ka polotike ebunnamwaya. N'asalawo ateeka akapande fosero ka polotike ebunnamwaya. Naye ne kamala akabanga nga tekatundibwa, kyokka ng'eno emirimu gye gyeyongera okufa. Ayagala bw'atunda akapolotikano akongere mu bizinensi ye, kubanga akapolotikano kaava mu bizinensi. Kitegeeza nti bizinensi bw'etereera, akapoloti kajja kuddizibwawo, ba bizinensi ejja kugula kapoloti akalala. Kyava yaddukidde emisinde ew'omusawo Muganda, amuweeyo ku yirizi oba amuweeyo kati oba amuweeyo kadagala asimbe mu poloti ye esobole okufuna abaguzi, afune ssente ateeke mu bizinensi ye. Tagenda wa musawo kufuna ddagala lyateeka mu bizinensi ye esobole okutambula obulungi, wabula agenda wa musawo kufuna ddagala asimbe mu poloti agitunda afune ssente ateeke mu bizinensi ye. Ani yatuloga? Ani yatuloga? Mu bufunze ogenda ku musawo ogaggawaza omuntu omulala, kubanga bw'ogenda ku musawo wabeewo agula poloti ye etambule mangu, kitegeeza nti oli agenda okugigula gw'osabidde omukisa omunene nnyo afune mangu ssente ajja agule poloti yo. Ate gwe weeyongera okwavuwala kubanga poloti ekugattako. Bw'ogijjawo obeera weetoddeko wadde nga gw'olowooza ogenze mu bizinensi. Kaakati ogenze w'omusawo akuwa eddagala odde emabega, wabula ate ku musawo gy'ogenze ogendeddeyo oli agenda okukugulako ebibye yafune ssente. Mu kifo ky'okugamba omusawo, sigambye nti mpagira eby'okugenda ku basawo, temunfuna obubi. Mu kifo ky'okugenda ku musawo akuwa eddagala oteeke mu bizinensi yeetambule bulungi, gw'ogenze ku musawo akuwa eddagala otunde poloti yo oteeke mu bizinensi yo ssente zojje mu poloti yo. Mu bufunze sometimes ntera obbagamba ffe kizibu kyaffe, wadde Museveni atufuze bubi,
naye tugamba nti Wondoga ndekeramu akasala ekkubo. Obufuzi bwa Museveni nzikiriza nti bulinga eddogo. Naye bavubuka bange njagala okubabuulira kino ky'ofunye ky'ojje mu ntuuyo zo tekisobola kuddizibwawo mangu singa obeera okijjewo. Era ndabye bangi abapangisa eyo nga yejjusa okutunda ennyumba ye bamubalidde ebyeyo. Oli n'atunda ennyumba ewedde bamubalidde nti Dubai bayoola kiralo agenda okutuukayo ng'abali e Dubai ate bo tebanoonya na nnyumba mu kontrakiti yaabwe esooka. Banoonya kusasula mabanja ge baaleka. B'osanze ku kontrakiti ey'okubiri nga banoonya poloti, b'olisanga ku kontrakiti ey'okusatu nga banoonya nnyumba. Gwe kye watunda okugenda gw'osanze eri kyanoonya. Kakati munnange ono okunkubira essimu nga ye tanoonya musawo kutereeza bizinensi ye, wabula ng'anoonya musawo kutunda bibyajjemu ssente atereeze bizinensi ye. Tyoyo musawo gw'oyagala gw'olowooza nti senga eddagala eryo liba likola nga bw'okubidde Yekolera otuuka okumwebuuzaako jja nti ye bbulooka w'abasawo. Lwaki tonoonya agenda kutereeza mirimu gyo? Kubanga okakasizza nti waliyo abasawo abakola, era y'ensonga lwaki okubye essimu ne weebuuza ku basawo abakola. Kitegeeza olina ne gy'ogezezzaako ne bakubba. Kakati bw'oba onoonya akola, lwaki takola ku mirimu gyo? Lwaki akola ku gy'abala? Kuba bw'ogenda ettaka lyo baligule, oli agenda oddigula, bizinesi ze zigenda tutambula bulungi, wamusabidde omukisa afune ssente asobole okujja okukugula, gwe nga weesabidde okwavuwala. Kubanga buli ekigenda tekimala gadda, tekidda, akyali n'ebimu tebidda. Nti bantu bangi abagudde wansi ne batuuka okugenda mu ntaana nga tebasituse. So ng'okugwa kitegeeza kweggyako bibyo oba ebibyo okutandika okukuvaako. Kakati eryo ly'eddogo lya Museveni we litutuusizza nti omuntu agenda ku musawo okweyavuwaza ettaka lye wagulira mu Buguju. Kati gwali mu kulisimbamu emiti oba eddagala oba ziirizi ezisika abaguzi balikutwaleko. No sponsoringa okwavuwalako, no sponsoringa okujjako ekikyo, no sponsoringa okutwalako ekikyo. Kubanga ono omusawo omukugu gw'oyagala ennyo bw'anaalikuwa ne likola kigenda kgenda. Naye ate teweerabira nti yo bizinensi yegeyege gy'oyagala okutereeza. Onoonya ssente otereeze bizinensi eyadobonkana, onoonya eddagala otunde poloti ofune ssente otereeze bizinensi eyadobonkana. Mu bufunze nti ne bw'onoofuna ssente n'oziteeka mu bizinensi eno eyadobonkana nga tonnamanya nsonga lwaki yadobonkana, kugitereeza either mu mbalirira y'ebitabo mu nneejjalabya omanye abavubuka abamu bizinensi bwe zibeera ezaffe ate tetulina accountability ffengaffe ne girlfriend wajja ogamba secretary muweeyo 5, muweeyo 1,000. So ng'ate kya buvunaanyizibwa naawe n'oba n'omusaala ogugwo nga kino kyonna ky'owaka baawaka kulya tekiva mu bizinensi, kiva ku musaala gwo. Kati tonnanoonya obuzibu bwe bwava bizinensi eno okugwa, wabula oyagala otunde n'ekyo wagijjamu osobole okugyongeramu mu kifo ky'okunoonya ki ekyasuula eno era eddagala lyeriwa. Sigaana kweyagala okugenda ku basawo bogenda, ffenna entaana tugenda muzanjawulo. Weba kuziikanga okumpi nange nsunanga, naye nange eba nziika okumpi naawe nkusunenga, ffenna tugenda mu ntaana zanjawulo. Era buli omu yamanyi bw'alisisinkana Katonda. Naye ne ku musawo kale katugambe nti madiini ag'enjawulo oba okoze ezzambi okugenda ku musawo. Naye ne ku musawo gy'ogenza okukola ezzambi ogenze kwetundako bibyo, ogenze kukuwa ddagala ly'ejjako bibyo. Mu kifo ky'okukuwa eddagala erinyweza omulimu gukuume ebibyo bongereko n'ebirala. Awo Museveni watutuusiza. Ssebo eyankubidde ensonyiwa okujjako. Naye mbadde wano ne nkulowoozaako ne ŋŋamba obubaka bwange kambuyise wano kubanga waliyo abantu abalina endowooza ng'eyiyo. Osimba eddagala kapande kataddeko ku poloti yo for sale
naye olaba tetambula. Katuyagala kugenda wajjajja lukembya agiteekemu omuti abaguzi bajje nga bakembakemba. Ekifo ky'okufuna eddagala eritereeza bizinensi yo bw'oba okakasa nti eddagala likola. Wabula oyagala kufuna ddagala litunda poloti yo ofune ssente otereeze bizinensi yo. Aloga bannayuganda era n'embugo akyawanise.